Ene News Pack Channel manji genkuletedde kkiriza atembere nga kuwa Alien Skin kosa ne Palaso bazzemu okuba nti nate bagasimbagana nga woli mukulaba akatambyako tiimu ya Palaso esisinkanye eya Alien Skin wabula munnange Alien Skin najja n'abeera ng'ate abonga ku Palaso okitegeera nno omukwano kkiriza tubeere ng'ate tukuwa obutambi buno. Palaso Alien Skin. Chirevu. Timu ye mubi abanene. Tusisinkanye for the very first time Palaso asinkanye Alien Skin waneno. Love. Etwagala byantalo. Era babadde ne mujonkera. Buli ababaddeyo ne bajonkera ate Palaso biki kati mbalabye nga bamitinga. Tewali mbeera yawedde byagwa. Abavubuka tetugenda lwanagana paka. Tewali mbeera. Eri kulwana. Esigaye mukiraba masanyalaze gaye mukiraba gabadde masanyalaze gennyini logo abadde kina mukirabye ndowooza mwana logo bagamba kyoyo naawe katuze matako bimanyira ndoza mugalabye amasanyalaze tukyalire Alien Skin leero lunaku lulamba natumwakazaki alinga amazo yagwa tusobola musonyiwa amasanyalaze gakyali mangi nnyo wano wakyaliwo sente wano kibanda gwalina omugyawo jangu mugyewo kibanda banange tukyali live wano eno ngenda bamba zusaako buli kimu Chimenko mulabye bemitinze eri mbeera ono yabiganye madamu yabiganye wali mbeera wama baddewo embeera subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section kawedde mudda ajati namyala avuddeyo n'atabukira abanuupu nsonga yakuba nti no munnange bavuddeyo ne balumba liripazo ne bamusayira n'omusango ne bamusabula olw'ensonga nti no munnange yayimbye ku mukolo gwa NRM ono n'avuddeyo n'abeera ng'ate alangira abanuupu ajati nno tajja kusoboka ajati ono naye si mwangu yajja yeetegese katukuwe akatambi kano mu gavumenti endala kibayita nuupu nuupu temuli mu baavu wogalaba wali eri kunaona bajja ne bakunoonya ne ffe tuli bannayuganda tulina okuyamba bannayuganda bannaffe tulina ba NRM simanya bya nze tebantumako kugenda mu ba NRM tovola beero ze sirimu bali abammwe ab'ebitiibwa bali ab'ebitiibwa mugende mu masabu emisambwa gye jagala ebitiibwa naye kati gwe otaddewo olukongolo bambika ssebo olwobadde kazze ne kajja ne kayimba olwo lutalo nnyo mwasamire mugende muli envunyu ku mannyoko transition galabe gonna gasama temuddamu twasamira kati buli anajja maama mulina mandate kwegamba mwasayininga life sentence ku bantu babi ono wange genda mu Lebanon ozaale omwana wo gwoba ow'amateeka oba togenze mu Lebanon kuzaala muntu totwasamira buli munnayuganda alina okufuna mu Uganda buli opportunity weeri omuntu muleka agikozese kati kwe gaba bagazeetingawo kati ahaba muyambye eki be bamuzimbira waasula ndoza be bamutwala ne mu ttooyi. Please, you people, let us reason using our heads, not our buttocks. Muleme kwesa bubina bwamwe kutegerera bannayuganda. Mujja kwekanga mufunye ebiwaluko. Temuddamu tukooya omuntu yenna
gobaga ese agatola ba muganda wa Kyagulanyi Nyanzi nakola naye mu 2016 oba kitegeera I speak with him simulina ko buzibu olokati kyolo naye kive bannange tukole boundary territory simanyano ya nupu eno ya nyoko transition manyoko gwero zato waiwo banupu abangamba mbayambe banonyeza akalulu olwo tubagobe ngatola mulimu abaina capacity oba kitegeera katolo tubagane olokubadde mama mujja kwasa manyonyonyo mutemwina mufune bye mukola mugende mufune emirimu oba mujifuna mu makaga mo bamufamiliza mo bambakyala bamwe ndabanno kati kino ekibizo ekivumye nti kumanyoko nawe kumanyoko nyoko transition byasama nnyini munvume nja bavo manyo bantu mwemwe mwewunza nnyo mwefula nnyo abategerera bannayuganda kwega president oyo kaguta Museveni olo yes olo ki kati gobo or if you, how many inches are you by the way to come out and start abusing and gazetting and owning and impounding people? How many inches are you? Please. Wesenga ishawa Bobi Wine olinga amazina awe manyoko nze buli anavuma nja kuvuma kubanga nawe oli kidoli olinga n'ekibada ku manyoko nga tetuneyongerayo kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga twagala okubuuzaako ku Nabosa Building twagala okubeera nga tubuuzaako ku Joy Namuddu God give us tukutumiddeko Alima tukutumiddeko Nankuke Esther webale kuba nti nate naawe kwoli twagala okutumirako ku Doreen Namukwasi twagala okutumirako ne ku Baby Shana abala tugenda kwera nga tubakoonako maaso awo kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo Lily Puzzle wadde nga bakyagenda mu maaso n'okumusabula tannapowa akyagenda mu maaso n'okuba nti nate awanda omuliro akatambi kaakano ate abantu babakoowa okukyayisanga abantu obwembage n'obwereere kubanga abantu nze namala okugenda kugula awundi ne baŋŋamba obulimba bususse n'okusekeeterera twatandikira wamu ne tutambula olugendo wamu kiki ekyabaawo bw'omanya mbuuza kiki ekyabaawo ne banno nabo ne batuuka ne banyiiga nabo bantu tutambule nga tunywa ku mazzi tuli mu lugendo olugenda mu ggulu bannange tewaabe ku mazzi n'amazzi ne gabula n'amazzi ne gabula mazzi nago ne gabula abantu okunywa ku mazzi newankubadde newabeerewo okutuzzi wabeerewo okutuzzi kubanga sente weziri ezigula kutuzzi tunywe ku mazzi tunywe ku mazzi Duke of Wenansana wanzijonkedde era nakulabye mukwano njagala okutegeeza Duke Wenansana yenze Lily Puzzle nabe eyayimba enkudi ondaba bulungi byennyimba tebinyumirako ddala naye babisasula okufa oyo gwabadde ongeraageranya naye ennaku zino sente ffenna ze batubuukinga ze zimu nkukakasa teri muyimbi wa Uganda ayimbira miliyoni 2 Eddie Kenzo ye campus kubanga naye yafunamu sente era bapromota baga wakabeeyi ffenna tutagaliramu 5 6 7 8 we tutagalira teri akima buli lwakimye miliyoni 2 kuba nemba wagizi teziriiyo nga tukyali ewa Lily Puzzle munnange ayina ekibuuzo era ng'ekibuuzo buli mukyala ali wano ogenda kubeera ng'okiddamu ndowooza ekibuuzo kya Lily Puzzle katubeere nga tukifuula ate ekibooziboozi kyaffe eky'olunaku lwayo jjukira nti no mu mawulire gaffe oba mu lugambo lwaffe tubeera n'ekibooziboozi kaakati nno mu kibooziboozi Lily Puzzle ayina ekibuuzo ky'abuuza era ng'ekibuuzo kino abaana ab'obuwala twesange mu comment section nga mumuddamu twesange mu comment section nga mumuddamu akatambi kaakano owaye nnyabo mwana muwala abakwebaka kaabo boolina mu ssimu yaawo gwe nnyabo omwana omuwala w'opposition ow'enkyukakyuka bonna abakwebakako b'opposition ebyo tobikola buli omu alina omugabo gwe mu nsi
Ekyo nno kyekibadde ekibozibozi kyaffe eky'olunaku olwaleero bwe tweyongerayo Balista Timo avuddeyo n'abeera nga ate alumba Lily Puzzle. Lily Puzzle tebinaggwa wadde nga nno ne Lily Puzzle naye munnange ono abanuupu bakyamulemereddwa naye asabula. Lily Puzzle naye musabuzi mulungi. Kaakati nno munnange Balista Timo ayina kyagamba Lily Puzzle. Akatambi ke kano. Uganda music yafuuka politiko. Abaana woba tobaagala at least toboogerako beesonyiwe. Inkaddemu amagezi gazeru nabe. Ebyo ebyana bya Nuupu oba tobyagala at least byesonyiwe. Bijja kusiriiza. Simanyi oba olina maso eneemalako. Omulembe gwakyuka gwadda ku social media, internet esinga TV amaanyi. Ne bw'oligenda ku TV zikuwe interview, internet esinga TV amaanyi. Abaana beesonyiwe. Abaana beesonyiwe Lily Puzzle tojja mmalako nabo. Nze nkubuulira. Va kuffe Batimo. Fetuli barumira mwoyo kumpaka. We survive. Kosina bingi byennoonya. Abaana woba tobaagala balabe bulabi weefuula atabalaba. Kuba bagenda kukyokooza bakucyokoze paka loli nyigo yogere byotalina kwogera. Ze abaana ba Nuupu omanyi bakyokooza atandika ogwa ne bawera aba. Ologa tuyingidde aba tukutta akaganda tubazezze 1,200 nga bakusiriiza. Weesonyiwa abaana abo tojja basobola Puzzle. Genda mpola. Kano nako kanga kugambe kayinza okuluma mu katonotono naye ge mazima. Abantu bendabye abawonye abaana bano babawonyerwa music nti yali mungi ate nga mulungi. Puzzle agenda kunyiga bannange mukwano gwange. Subscribing nga liking atereka obubaka bwawo mu comment section. Olunaku olwaleero munnange Haji ali azeeyo omukooti. Jjukira nti babagamba okuddayo buli nnaku z'omwezi nga 27 omusango tegunaggwa. Ogwamuwawaabirwa Ajati yali mukyala we ng'agamba nti ono yamukwatira omwana. Kakati nga woli mu kulabaawo awo nno babadde bava mu kooti okuba nti nate munnange reportinga olunaku olwaleero era nga yabadde ne looya we Muhammad Nsereko. Nkitegeera n'omukwano bwebiti ate we byagenze erudda eyo. Kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo. Saanya wa Bobby gwe twogerako bambi avuddeyo n'alaaja na Saanya wa Bobby balina gye baamuguddeko eyo nga bambi yeetuulidde embeera nga si ennungi eri awo. Ne bamugwako era ne babeera nga bamuggyako ko eddoboozi n'abeera nga ate alina obuyambi bwe yasabye Bobi Wine. Okitegeera kale kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kasaanya. Baginziriza nsaba Bobi Wine onyambe ongulireyo pikipiki ongulireyo bodaboda nvuge. Bansanga ne piki yange naye kakati mbonaabona sirina mulimu. Enyumba bamanja nsaba executive nsaba Joel Senyonyi nsaba David Lewis Lubongoya nsaba mobilizer wa Nuupu chairman Nyanzi na bonna abasobola okunyambako banyambe bangulireyo boda ntandike nkole nkyusa obulamu bwange. Nalina pikipiki yange tebaginziriza naye teri kisinga kunnuma. Ng'abasajja abaali badde balina okunyamba tebanyamba. Nakaabirira Bobi Wine anyambe naye naye yennyini tanyambye. Mukaabirira omulanga mukwano gwange Kyagulanyi tolina kwerabira binnayitamu ye nali mu kkomera nga waliwo omusango gw'enguddeko eyo ku mutimbagano mbu bali mu gubeera nti nate baguvunaana Wizo. Wabula famire y'amayanja nayo eno Palaso eno Wizo eno Jose Chameleone. Kaakati no munange waliwo omusango guli mu kuba nti nate aguvunaanwa Wizo omusango gwe yazize. Omusango sisobola gwogera sooka owulirize katambi kano otegeere omusango gwe bali mu kuba nti nate bavunaana Wizo. Bino si yenza abyogedde
babirese mu inbox simanyi oba bituufu naye mama mbu Wizo yapamye kati omuntu bamukubira pama Wizo ye yakubye nga bamugambyeko mbonna apamye ne kati Wizo omuntu mukulu omugambo ka otya mbu yapamye anna kuno omusango gwa bitugenda guwoza tuti bwete tambudde badde mulabi mulungi oleko kumina ku Newspark channel subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section okubanga gwa mulundi gwa gusose okuba nti no munnange obeera ku channel eno twagala okwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo woleka obaka bwawo mu comment section tujja kwenda nga tukubuzaako mu video zaffe ezinaaba azizzeeko katutumira ku bantu bano wammanga twagala okubeera nga tutumirako ku Margaret Nareiso Olivia Joy Namuddu waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Magoma Isaac ate nga tuyina omukwano gwaffe ayitibwa Shams Gray tuina Namagembe Goleti Agnes tukutumiddeko Queen Safia Music netwagala okutumirako ku Justin Duffy Amot atera netwagala okutumirako Kagude Charis na Mutebi Darat n'abalala beera bulungi weeraba